Abooluganda n'emikwano egya Bob Mpiima bali mazigo olw'omuntu waabwe okubabulako nga kati wiiki eweze nga takubikako kya mulubaale. Yavaawo agenda ku ofiisi naye teyadda. Mpiima mulwanirizi Kayingo ow'eddembe ly'ab'ebibanja ng'ayita mu kibiina kya Bibanja Owners Development Association ekikolera wansi w'amaka g'omukulembeze w'eggwanga mukazi w'e Kababiito Saada n'abamu ku baana be tusanze mu makeeka g'Omama Wakiso batugambye nti omuntu waabwe bamunoonyeza buli we bamusuubira n'emaka ge ag'ekawempe naye taliiyo. Tambudde buli wamu famire yonna bigisobedde. Mu kaseera akazibu ennyo kubanga tetumanyi oba gyali mulamu oba baamuse. Mpiima kigambibwa nti yakeera nnyo ku Lwomukaaga n'ava e Kagoma okuyingira ekibuga ku ofiisi z'ekibiina ezisangibwa e Makerere Kavule wabula okuva olwo taddangamu kulabika nga n'ab'okumulimu bagamba teyatuukayo. Twamunywa tumulungi teyakomawo paka nakati. Yamanya abanaku aba bodaboda mu Kampala wano Kiganda Kawempe yataasa abana ab'Akawempe to market bwayise. Bano bawanjagidde beekikwatako okubayamba okuzuula omuntu waabwe. Etuyambeko okunoonyereza. IGP buli komanda wa poliisi yenna muhoozi tenogaba nankukoola. Munyambe taata mutuyambe tunoonyezeeko. Ssentebe wa LC ey'okubiri e Kagoma Nalwoga Esther naye ayogedde ku kubulawo kw'omutuuze we. Naye tusaba omuntu yenna amulabyeko atutaase omuntu omulungi bw'atyo mu ggwanga teyeetaaga kubula. Kigundwa Ashraf omu ku bakola n'Empiima asabye nti wewabaawo ensonga yonna eyakwasizza Mpiima bagyogere esobole okugonjoolwa. Sirina kiyinza gati bindi yamukodde wabula buli alinamu akakwate ku kwatibwako bakubula kwe atubuulire tugimalirize. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luko Wesire ategeeza nti bali mu kunoonya Mpiima okumanya amayitire ge. Tukubuuza omulanga we yenna ayinza obba nga amanya amayitire ge ategeeza ku poliisi emuli okumpi oba e Kawanda oba ab'Enganda naye ng'okunoonyereza ku kyagenda mu maaso. Ebyo nga biri biti abatuuze ku kyalo Lwanyonyi ekisangibwa e Mukono bali mu kusatira oluvannyuma lwa mukadde waabwe ow'emyaka 85 okubula nga kati giweze emyezi 3 nga takubikako kya mulubaale. Eyabula ye Muzeeyi Drajole Pantaleewo era ng'okusinziira ku booluganda yabula oluvannyuma lw'ofuna obukosefu ku mutwe era nti bagezezaako okumunoonya mu bitundu yonna gye bamusuubira abuze. Tuli waka tuli beerekerivu nnyo tetukyanywa tuli mu mbeera enzibu ennyo obudde bwa kampeyini tetumanyi oba gyali mulamu. Naye nsaba banaye bannyambe mu ngeri yonna si kyebaka emirembe gyambula. Ekibuga kyonna twakitambula mudda kyonna naabula. Beegatiddwako ne ssentebe w'ekyalo Muganga Ibra n'asaba amanyi ku mayitire g'omutuuze waabwe okubatuukirira. Tugezezaako okumunoonya n'okuyisa ku bizindaalo ebyetoolodde ebya community niye muzeeyi akyabuze naye tusaba buli gwe kikwatako yenna. Bw'otegeeza famire ye ejja kuba etegedde ne bw'otegeeza wa famire tujja kuba tutegedde. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luko Wesire akakasiza nti abooluganda lw'omuzeeyi ono bagulawo fayiro y'okubula kwe era nti nabo tebatudde bali mu kumunoonya. Omusango guno gwaloopebwa ku poliisi yaffe y'e Mukono omwezi oguwedde era nga enteekateeka ez'okusigala nga tunoonya omuntu ono zikyagenda mu maaso.